السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم أبات الدي نوفبوتك يؤمسجة فقال له نام غامبا يا رسول الله وانغو نبي وكتوندا إنا بلادنا مزمي چارو چفي مجدبتون انكوبا تچاتونيا مجدبتون emmere tekyabala mujidibatun tetukyalina amazzi ganywesa nsolo zaffe mujidibatun naffe ffennyini tetukyalina amazzi getunywa mbadde nkusaba engeri gy'oli nabbi wa Katonda fakhbiruni ombuulire mata yunazzilu lghaitha enkuba eyinza kutonnya ddi. Ensonga ey'okubiri gye njagala obeere ng'ombuulirako walaqad alimtu nabbi wa Katonda nze namanyako mama wange yambuulira mata wulidtu dirwe nazaalibwa fakhbiruni mbadde nkusaba sallallahu alaihi wasallam ombuulire mata amutun nafaddi. Ensonga ey'okusatu nga nayo yesembayo nabbi sallallahu alaihi wasallam gye nkusaba wa inna zawjati mazima mukyala wange habli ayina olubuto fakhbiruni mbadde nkusaba ombuulire madha tulidin agenda kuzaala ki. Sallallahu alaihi wasallam natunuulira omusajja famakatha ghayra sa'an wayitawo akaseera katono nnyo Jibril alaihi salatu wassalamu nakka nga zina amawulire agannannyini nsi eno agannannyini ggulu nga amubuulira awe ansa ayanukula omusajja ebigambo bye yali amugambye. Wulira Katonda bw'agamba ti inna allaha mazima Katonda indahu ilmu saa ya okumanya okwatagana enkomerero Allah tabaraka wa ta'ala yakumanyi. Mujjukire abantu ambagamba ne balimba abantu nti olunaku lw'enkomerero wa myaka 2000 abantu ne bali ebyabwe ne babimalawo nga bamanyi nti olunaku lw'enkomerero lwa myaka 2000 naye Allah kyatugamba nti ebikwatagana olunaku lw'enkomerero yabimanyi. Bano abasoma astrophysics balina engeri gye bagamba nti kati enjuba yakawangala emyaka biliyoni 5 naye bw'eneewangala biliyoni 10 enjuba ejja kufa na buli kintu kyonna kyonna kibeere nga kiggwa olujja okuba olunaku lw'enkomerero nga beesembesa ebigambo bino nti enjuba erina akatima ke tuyita kowa so akatima kalina emizinga egikeetoolodde gamba nga radiation zone, convection zone, photosphere ne corona radiator. Kati batugamba nti enjuba yakawangala emyaka biliyoni 5 ebuzayo emyaka emirala biliyoni 5 ebeere ng'ekola ki eggwaawo kwe kugenda okubaawo kw'ensi. Allah kyava abagamba nti byonna byonna mubyogera naye inna allaha mazima Katonda indahu ilmu saati okumanya ku lunaku lw'enkomerero yakwesigaliza kuli eriye. N'agamba atya wa yunazzilu lghaitha Allah yatonyesa enkuba. Allah yamanya nti kino ekyalo ngenda kukitonyesaamu enkuba yenkana bweti. Bano sigenda kubatonyesezaamu nkuba, bano ngenda kubalumya enjala, kati bano ngenda kubayira enkuba ebike ebizimbe byabwe mukoka ayabye buli kimu atwala amayumba abantu bukalwere munanjulira baganda baffe abeerwenzoole kasese munanjulira. Ekyo Allah tabaraka wa taala kyagamba wa yunazzilu lghaitha Allah atonyesa enkuba okuva mu ggulu. Ulira bwagamba nti wa ya'lam ma fi arham Allah tabaraka wa taala yamanyi omuntu agenda kuzaala ki kubanga Allah tabaraka wa taala amanyi bulungi nti oyinako omuwala gwe wali oyagala naye omuwala n'atakufumbirwa aba kubanga yakufumbirwa yandizadde omwana bwati ne bwati nga yeeyisa bwati ne bwati byonna abimanyi nti n'ekintu ekitaabaawo kiba kubaawo akimanyi. Allah kyava atugamba wa ya'lam Allah amanyi ma fi arham Allah amanyi ebiri mu mbuto z'abakyala. Kati omulala ayinza okugamba nti tugenda ku sikaani ne bambuulira mwana kigwe naazaala oke bagenda kukubuulira omwana gw'onaazaala naye nga awedde okufoomingibwa. Kitegeeza nti waliwo eyamutandikawo ye ng'amanyi omwana agenda kuba mulenzi oba muwala, agenda kuba mugezi oba musiru, agenda kuba watutumu oba nga tamanyikiddwa. Ebyo byonna Allah tabaraka wa taala aba abimanyi. Kati n'agenda maaso Allah tabaraka wa taala atugamba
wama tadri nafsun omwoyo tegumanyi wama tadri nafsun omwoyo tegumanyi madha taksibu ghada kintu kyogenda okufuna olunaku lw'enkya. Abantu bangi tupulaninga kati tuli mu lockdown. Abantu abasinga obungi baali bakimanyi bulungi nti omwaka guno nze mpulaninga kuwasa nja kuzaalamu omwana, omwaka guno nze mpulaninga nja kuyingira ennyumba yange, omwaka guno nze mpulaninga njagala ngule poloti. Ebyo byonna Allah tabaraka wa taala yali abimanyi ng'abaga nti mmwe muloote mupulaninge mupulaninga, naye nze kino kyenjagala ngenda kubaleetera obulwadde obugenda okubanga boonoona embeera yonna eri mu nsi. N'atugamba wama tadri nafsun, era omwoyo tegumanyi bi ayi ardin tamut, omwoyo tegumanyi we gugenda kufiira. Temuwulirangayo abantu abanyumya tikale gundi tubadde naye wano abadde asala oluguudo wali mmotoka n'emukuba, aba agenza okukima ajaliye. Malakul mauti yebe emulinzi ng'eyagala kumufuna emulindidde awantu. Kati Allah kyatugamba nti n'omuntu tamanyi wa waagenda kufiira. Wulira Allah yali awunzika ebigambo ebirungi n'agamba nti inna Allaha alimun khabir. Mazima Allah tabaraka wa taala alimun yasinga okumanya, khabirun omukenkufu. Allah tabaraka wa taala amanyi buli kintu kyonna kye tukola. So nabwe ekyo sallallahu alaihi wasallam n'abeera ng'amaze okwanukula ensonga essatu ez'akasajja ezakaleeta akagamba nti nze namanyako we nazaalibwa ddi lwe naafa, mukyala wange ali lubuto anaazaala mwana ki, enkuba yaffe enkuba etonnya, enkuba tetonnya eneetonnya ddi. Allah tabaraka wa taala n'asindika Jibuliru najja n'amawulire, Jibuliru najja n'okusomesa n'okuyigiriza omusajja nti ezo ensonga ettaano mafatihil ghaib, ensonga ettaano ebisumuluzo ebyebyama bya Katonda tewali abimanyi okujjako Allah tabaraka wa taala yabyesigaliza. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.